Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza okuba ng'otuwuliriza okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Ekitongole ekya UMEME ng'ennaku z'omwezi asatu officially kyawaanyisiganya obuyinza n'ekitongole ekya UEDCL ekivunaanyizibwa ku masannyalaze. Kitegeeza enteekateeka zonna ez'amasannyalaze zaakyuse gwe mukwano gwange ali eyampuliriza abadde takimanyi. Oli ku Yugi Update TV kosinza okuba ng'otuwuliriza gwagala otweyungako genda ali wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati tukimanyi bulungi nnyo ekitongole kino ekya UMEME kimaze emyaka n'emyaka kyenkana akikulungulidde emyaka nga 2 nga kigenda mu maaso n'okusaavinga bannayuganda nga kigenda mu maaso n'okuweereza mu mpeereza yaakyo. Tujja kubasiima olw'omulimu ogw'amaanyi gwe babadde bakola newankubadde mubaddemu ebirumira gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati obuyinza babuwaanyisiganyizza ne babuwaayo eri ekitongole kino ekya UEDCL. Ennaku z'omwezi asatu nga bayita mu minisita Nankabirwa ye yaliwo mu kuwaanyisiganya layisinsi era mu butongole ekyawaddeyo layisinsi ekitongole ekya UMEME eri ekitongole kino ekya UEDCL kibeere nga bakikwasa obuvunaanyizibwa obw'okutalaga eggwanga lyonna lyonna nga basobola okuba nga bateekamu badistributinga kituyita amasannyalaze mu ggwanga. Naye tulaba ebbanga ddene bukyanga ekitongole kino ekya UMEME kibaddewo newankubadde nakyo ekyayaka bibadde bikolera wamu wabaddewo obuzibu mu masannyalaze wano ewaffe nga mu Uganda. Wano mu Uganda obuzibu tukyalina bw'amaanyi nnyo mu nsonga y'amasannyalaze. Gwate weebuuze bali be tugawa banneyiba baffe abeebunaayira n'okuli mulirwano bo bali bulungi nago. Buli we tumala okukola research ne tuvaayo ne beta research ago nga gatundibwa ekyo ekitongole nga kitundibwa. Kati Uganda mu by'amasannyalaze eringa yafuuka kintu kya demonstration gye bali mu kugezesezaako. Bagezeseza ku ggwanga lyaffe lya Uganda bwe bamala okyapuruvinga ne bakisindika mu bunaayira. Bwekityo bwe kiringa bwe kyafuuka. Ebbanga ddene tubadde tutawaanyizibwa ekizibu ky'amasannyalaze. Era tetumanyi nti oba waliyo ekitongole ekijja okujja okutereeza embeera eno ey'amasannyalaze. Ekisooka wano amasannyalaze waffe tegatumala. Kyokka ate eri ebunaayira gye tugagaba gabamala. Wano ewaffe amasannyalaze tegagulikako, amasannyalaze ga bbeeyi. Kyokka eri ebunaayira ga layisi gye tugagaba obugabe. Kati gwe ne weebuuza bino ebintu bikola bitya? Sayansi kyali mu kino ekintu. Gwe n'obeera munnayuganda mu nsi eyo gwabegerako bali kyokka ate gwe n'otafuna, gwe n'otakkuta. Ku ddaamu zonna ze tulina mu ggwanga esobola okuba nga ziprovidinga amasannyalaze. Kati ate we muvaawo mbu simanyi muprotectinga ennyo ebibira bannange, mwewale nnyo okukola deforestation abantu ne mumala n'essente z'omubi w'omusuno mu mugenda mu bitundu mu byalo mutuuza enkuŋŋaano musomese abantu obutakisaawa bibira, musomese abantu okusimba ebibira. Abantu bandibadde gavumenti yandibadde tekyayonoona ssente ng'ekubiriza abantu kusimba bibira kubanga tebandibaddewo nsonga lwaki abantu bandibadde basaawa ebibira okutema amanda kyokka nga amasannyalaze ffe abagagaba wano. N'ekintu kye tusobola okubenefitingiramu munnayuganda n'akyeyagaliramu nakyo era mukiremesa ne mukiteekako harden okusobola okulaba nga mumukaluubiriza mu buli mbeera. Ebintu ebimu ebyandibadde bisembayo okuba ebiri kiipu mu Uganda bye bitongole bino wammanga: masannyalaze, mazzi. Byandibadde bya layisi nnyo ku extent nti biyamba n'oyo ne vulnerable person oyo yenna omuntu ali awo yadde ng'asobola okwakisesinga amazzi n'amasannyalaze. Mu Uganda singa tetulinamu disitulikiti zikyalina masannyalaze naye kikwewunzisa nti gendako mu byalo ebimu disitulikiti ezisinga tezirina masannyalaze. Lwa nsonga ki? Tegannatumala, tetulina equipment zimala, tetulina byetaagisa. Mu Uganda tulina byetaagisa ku distributing amasannyalaze ago kwetooloola Uganda yonna. Uganda erina disitulikiti mmeka?
ye disitulikiti eyo ekola ebitundu bimeka ebyo ebiyinza obbalema okuteekamu amasannyalaze? kyobola tubagamba Uganda tukyali mabega nnyo unless ng'obufuzi bumaze okukyuka, sisitimu n'ekyuka. Kati baleese bakwasizza obuyinza ekitongole kino ekya UEDCL. Kye sirowooza nti nno kirina enkyusakyusa gye kigenda okukyusa ku bannayuganda. Bannayuganda kye beetaaga si kye ekitongole ekifunctioninga ekiri active. Bannayuganda kye twetaaga gy'emiwendo gy'amasannyalaze okuba nga giri accessible ku buli muntu, nga buli muntu kuganga gali affordable ku buli muntu ng'asobola ogaffordinga, ate ne gabeera accessible buli muntu n'aba ng'asobola oga-accessinga. Waba azimbye ennyumba ye wali asobola osika amasannyalaze ne gajja, nga buli kitundu, buli kyalo, buli disitulikiti esobola okubeeramu amasannyalaze. Byo bye twetaaga. Nze sirabanga era Uganda mwerumya mwekamweka obwavu. Abo abantu abanimbyawo tebabagambako nti amasannyalaze tebagaagala. Kitegeeza mmwe muluuzi nga mufiirwa kyamaanyi. Singa mukwata ne mu distributinga y'amasannyalaze mu byalo ebyo, mwera abaganyulwamu sitiiru. Si bantu newankubadde nabo bageetaaga mmwe mukulaakulanyiza ekitundu, naye ate mmwe abasinga okugaganyulwamu. Kati ffe kye twetaaga wano, twetaaga affordability. Omuntu okubeera ng'asobola okuaffordinga okugula amasannyalaze ewaka ewuwe. Kikyo ekintu kye twetaaga bannange. Amasannyalaze mugasale ebbeeyi, kuba tewali nsonga ebalinyisa amasannyalaze, tewali kya bbeeyi awo. Tewali kye mutugamba nti kya bbeeyi kye mukozesa okukola amasannyalaze ago. Leka tweyagalireko mu ggwanga lyaffe. Era kino ekitongole ekipa kye muleese katulowooze nti nno kigenda nnyo kusitaakinga na kutunuulira ensonga ne challenges bannayuganda ze bafeesinga ku masannyalaze, so si bo ng'ekitongole ze bafeesinga okudistributinga amasannyalaze. Ebyo byanjawulo. Mulowooze nnyo ku challenges gye tufeesinga okufuna amasannyalaze ate gabeere nga gatumala. Ndowooza ekyo mukifunye bulungi. Amankutegeeza obadde muwuliza mulungi webale kwekumira ku Yugi Updates TV. Gwayagala otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe, kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo tweyungako. Abali e Bulaaya, abali emitala w'amayanja, abali Qatar, Dubai, baanirizaako nnyo. Abapya organic bakugamba nti olina ekibumba ekikutawaanya, bakubire ku nnoti 7. Abapya organic bakugamba nti gwe atawaanyizibwa ekibumba alina hepatitis B, mwena virus eyo, naawe omukyala alina ebizimba mu lubuto, nammwe abatawaanyizibwa endwadde za lusazi bakubire ku nnoti 7, 7, 8, 11, 35, 97 ne ku nnoti 7, 5, 14, 17, 5, 10 bakubireko, ojja kuba osobola bulungi nnyo okuwona ekizibu ekyo ekibadde kikutawaanya gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tobeera eyo munno ng'okimanyi mulwadde. Ndaba bangi naddala mmwe abagenda okuba ebyeye Bulaaya, ekirwadde ekyo kibalemesa nnyo eky'hepatitis B okulinnya ennyonyi. Otuuka ku medical n'otayitawo. Kati gwe ekyo ekizibu ekyo kitwala nga kizibu kubanga baakisalidde amagezi kubeera kuba pure organic basobole okuba nga bakuyamba. Mbaagala nnyo, mweraba.